Essula ey'omunaana. Ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola mulyoke mubenga abalamu mwalenga muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe. Era onojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda lwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, akutoowaze akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. N'akutoowaza n'akulumya enjala n'akulisa emmaanu gye wali tomanyi so ne bajjajjaabo tebaagimanyanga. Akutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Ebyambalo byo tebyakaddiiranga ku ggwe, so n'ekigere kyo tekyazimbanga emyaka gino 40. Era onoolowoozanga mu mutima gwo ng'omuntu nga bw'akangavvula omwana we, bw'atyo Mukama Katonda wo bw'akukangavvula ggwe. Era oneekuumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okumutyanga. Kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga gy'amazzi, ey'enzizi n'ebidiba, agakulukutira mu biwonvu ne ku nsozi, ensi ey'eŋŋano ne sayiri, n'emizabbibu, n'emitiini n'emikomamawanga, ensi mw'onooliranga emmere n'etebula, toobengako ky'obulwa omwo, ensi amayinja gaayo kyuma, ne mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo. Era onoolyanga n'okkuta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo, obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Bw'onoomalanga okulya n'okkuta, era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo, era ente zo n'embuzi zo nga zaaze, ne ffeeza yo ne zaabu yo nga zaaze, ne byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa, n'ettaka erirumu ennyonta awatali mazzi, eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale, eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaabo gye batamanyanga, akutoowaze akukeme akukole bulungi ku nkomerero yo. Era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogoberera bakatonda abalala n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temuulemenga kuzikirira, ng'amawanga Mukama Katonda g'azikiriza mu maaso gammwe bwe munaazikiriranga bwe mutyo, kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wammwe.